Abagoba ba taxi mu Kampala nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Uganda Taxi Operators Federation WUTOF bawakanyiza ekyamateeka ag'oku nguudo amajja era ne batiisatiisa n'okwegugunga singa tegaddirizibwa. Badereva bano leero basinkanya abakungu okuva mu minisitule y'ebyentambula mu kibuga Kampala okwongera okubangula ku mateeka gano amajja. Abagoba bano bakukkulumidde nnyo gavumenti olwa ssente nnyingi eziteekeddwa ku kuvuga endiima ne bagamba gagendereddwamu kubalemesa kukola n'okubazza mu kyalo ng'enjogera ategeere nti bw'anaatuula mu mmotoka asobola okugamba dereva nti puliizi otuddukanye bagenda tupakinga essaawa nnamba batufiiriza obudde bwaffe kimukwateko naye n'ali eri ekyabataka naye ategeere nti sipiidi etta sabula konsalutanti. Mu mateeka gano buli avuga okusukka ekipimo ekya sipiidi 10 kamera bw'emulaba atanga emitwalo 6 nga singa tezisasula mu nnaku 3 ate zisomba amagoba. Badereva kino bakiganye nga bagamba kyekigenda okubaddiza ddala mu kyalo. atugambye talina buyinza alina kutola wa minisita tukoze ekiwandiiko kyaffe fetumusaba atwale ekiwandiiko kyaffe wa minisita fetukoye okutujoga buli kiseera minisita yabakama yatuyita kakundi fetutambuza eggwanga lyonna entebe yatugamba omulimu gwamme gulina kubeera gwamme naye gunakukyuka kujja kukyukira mumwe naye betulina bano olwaleero nga batujoga batufuula ekitagasa ku mande tugenda kuteeka wansi ebikola tetulina kyetusaba kirayo kyonna golo gavumenti ekyatuwulira kalina welibeerera ddungi lwa nsonga enguudo kizootekako etteeka eri enguudo za Uganda tozigerageranya nazo za rasa tulina kupakinga pakinzi motoka zaffe akimanye terikola ku ngande amanya mugera mayinja atwala makinde bizodi etteeka binyo teryetagisa ku nguudo za Uganda enguudo kizowerako etteeka erifaanana bwerizo kibanda ekimu kyafunye lisiti za miliyoni 18 mu nnaku 4 emmotoka zonna eziri ku looni kitegeeza tezigenda kusobola kuddayo bagenda zitujjako olw'ensonga nti buli kipapula kye bakuba kigenda ku mugagga kigenda wa muyindi mu kibanda kati abayindi emmotoka ze baatuwola zonna bagamba tuzizzeeyo embeera esooke emala okutereera n'olwekyo etteeka Winston Katushabe ono nga kamisona mu minisitule y'ebyentambula annyonnyodde badereva bano nti ekigendererwa kya gavumenti si kubagoba Kampala wabula kwe kulwanyisa obubenje obukudde ejjembe mu nsi. Kati ekyo era bwe batutekereza tumanye nti etteeka lina okubeerawo nga ki speed naye waba walimu obusonsola okugamba nti buyinza kuleetamu ebizibu tutuulewo menga stakeholders soke tulabe nga tusobola okukola ki and that's why we have got you here sibayise wano tugende mu lukonde n'abagambye nze ndikokusaba nabo mwagala byokulwana wano twagala kugenda byakulwana tuli mu byaki byakutereeza ate kati ekyokubiri olina olukusa kwogera ku kimu kyoyagala kati bwe tuguliro tugambe nti kino ndaba nti kino maybe kikyamu kijja kutuyamba mu implementing etteeka lino you are key stakeholders mumpulidde so tugende mpola ekyokubiri njagala tufune order omanyi sande oyo yaze nandimba n'agamba nti ye olubuto lw'embalala tewabeerawo obubenje ne mugamba seko are you sure oyo sande mukyamba awulira bagambe gwe mukyamu. Katushabe akakasizza nti okusomesa badereva kwa kugenda mu maaso nga ne poliisi yakwongera okubangulwa ku bibonerezo bino ebijja. Assurance yenjagala kubawanga ministry tetujja kuwuliza nga stakeholders naye kyenjagala tukize mu kintu kimu ate kati bwe bampadde njogera mu ne banno tugambe nti etteeka siribi naye ojja kwogera. Olukuŋŋaana lwaleero teruwedde bulungi anti badereva beekandaze era ne basuubiza obutasaabaza bantu okutandika ne wiiki ejja. Kyeyune Noah, Kato Dennis, Beg Television.